Mole namatofu omugabi abantu abamu benyumiriza mu ebyo advisor minister ni lwaki wasala okunyumiriza gwe bakadde yange tebali kitwala tati wenyumirizanga mu kintu ekyewamu kibatagenda kutwala former ekish okimanyi olwo ekibanyiza ngo omutumwa de kitiibwa kye tugeze nga seetaga number plate mwana fanda kitawe tebamwanjula saagala political title ofaana muzeyi ddala anti kugaye nti omwana kweba afaana taatawe tebamwanjula kakati seetaaga number plate political title sibyagala mirundi mutaani wa Yowaana mule kiba kiwedde tubategemu program omukulembeze w'enkyama tukubaganyiza ebirowoozo naddala ku nsonga ezigenda mu maaso munda mu ggwanga lya Uganda kwetuli era tuli kiriya tugenda kuba tulaba ku nsonga ezigenda mu maaso munda mu ggwanga lya Uganda mukukunafuka babuuzeeko nti nze nabagamba nti mass communicator abeera precise and very brief kakati okubuuza omuntu atakwanukula kyomuganda agamba nti ng'ekibuuzo ewaggale tebagenda kukwanukula but is tradition you waste 5 minutes tyobuuza ebroadcast ebyo tabikola kyova olaba nti broadcast atayinza gamba President Museveni has commissioned this taga nti his excellency talina space you reduce okubabuuza obabuuza naye nga yezi abasomesa abaana nti osooka n'okola intro n'obuuza abana kuba kutwala budde you have 1 hour nze bagenda ne baga nti mpamba abantu mpamba omuntu omuwambu yes I have 1 hour to communicate ensetegere kyogamba bino that's why some moderators batta programu zaabwe gwe toyina gwe role yo is to lead and to counter to counter naye tukiralify nti ekyo kyoyogedde tekiriiyo kino gyekiri tamale enzige zifuuse enzige mu ggwanga lya Uganda mmwe Katonda yabampanga kirabo ate mujja kufunayo mulala abantu bagenda ne bambooza nti naye emirundi oyinaye omulala omwana omulala tembagamba nti bwonga onoonya Museveni tojja kumufuna nga eggwanga lyagala Museveni afaanana Museveni tajja kubaayo temugenda kumufuna tukoma kuona Museveni kubanga structure ye n'embeera mwe yakulira n'ebintu yalaba mu lutalo bw'otunuulira bassalaba abaagenda mu lutalo n'otunuulira president attitude yaabwe ku bantu ba bulijjo ndala nnyo compared to bano ababbi abayingidde mu gavumenti kati ye tabatendese tewali akutendeka waliwo akatogo ak'Abanyarwanda ebijajalo kabiteeka waggulu amazzi ne gatulika mu mmere aby'Abaganda biteekebwa wansi eminwe gy'owaggulu temubasu soka nesi n'abantu bwe bafaanana nti abaana bange tebasobola kunfaanana mu Uganda temulimu asobola kunfaanana mpozi ndabamu Bobi Wine lwaki Bobi Wine kubanga Bobi Wine tayagala ssente kyavudde abalema okumuvuma ne ssente nebiwandiikirawo tebijja kuba Bobi Wine mu katabo ko byonna nze mba mbiwandiise kakati ebyenzige nabibagamba ti mafiya ya Uganda yo buli kigenda okubeerawo ekibala n'okukifunamu gye Besigye abantu abategeera wano mu Uganda okubaza ebintu bali Besigye Nambooze ne bamafiya bafaanagana in operation nti mafiya ebala netula wansi something is going to happen tukifunamu tutya kati bakirabye nga kiva mu mawanga agatulinaanye mwe temuli informed nedda enzige zaava Saudi by last year fawe yali emaze okubabuulira these are desert locusts zaava Saudi ne ziyingira Yemen ne ziyingira gundi Eritrea ne ziyingira Somalia ne ziyingira Kenya kati being desert locusts vegetable yaffe tezigimanyi that's why they are not destructive ate nga bagamba bazirabyeko ati kyenkubuulira no kakati b'obuzibu bwabwe nti babba batya kyekibatawaanya abasajja bali bwe baba banabba
kubanga balina obudde nababuuza lwaki kitatta omusiraamu amaniginga bodaboda bali batava mujjawo ntwe ya pusa ajja kubba yaleeta eno gundi baleeta bodaboda nga balowooza kitatta bwavaawo kyabalema tosobola kuntulinga baana ba bodaboda. What about katongolo waawo toda 20 years bakuba mukuba ne baleeta baasi babba amafuta agakuludu baasi dabazikolera kugundi bujuzi bukka osanga omusajja omuvubi nga awerera abaana be ennyanja ne bagiwamba kuba tebakola competition. Kakati lwaki abasiraamu basobola okumanaginga ebintu? One factor Christians gye batayina, they have time to interact with the well educated ones. Hamu ojja musanga nga ayina basiibulula n'atula nabo ku mukeeka gwabwe ne banywa kawa. Politicians olw'omwenge mutuula eddakiikaaga ne gubakwata gwayagala mukazi wange onaamukutte mu kiwato onaakoze eki. We don't share knowledge and experience. The educated one and the rich live an exclusive life. The Muslims interact. Nti bakiteekawo nti mumpa musala muzikiti nti yabasooka mu ddiini yabasinga okusoma yabeera emimbali kiriya. Kakati ababbi bano ba mafia balina time tibo bafuna information nga nze gye nnina gy'obalaba mu dangerous to them naye bali mu okunzita. They failed to kill me straight out 3 times poison. I survived poison recently omulundi ogwokuna. Kakati nze mbamanyi obategeera nti bw'oba ovuga emmotoka bw'oba omanyi okuvuga emmotoka n'obeera mu mmotoka y'omuntu omulala wasiba naawe osiba ebigere byo bisiba. Kakati bamafiya bo batuti wait bamafiya batula wansi nti by last year fawe yafulumya lubutu yenzige bano bo balina ekintu kimu bugutanya eggwanga tokola preemptive no eggwanga oliteeka ku bunkenke bwe libeera ku bunkenke everybody abeere ku paniki. Kakati nawandika mu katabo kange kannenkugamba nti lwaki bamafiya bamanipulatinga Museveni ne society. Bino president tabiraba tasobola biraba. Museveni siwa generation y'abamafiya nammwe temubiraba abamawulire. One nti bajja ne bakuteeka mu sympathy nga gwowakanya nti mukula alinya ennyonyi okumisa Bright Rwamirama owamagana agamba onaku olwaliro bagenda kufuuyira nzige. Anti kangubuulire nze nkunyonyola ne nkugamba kyenkunyonyola siri mu ebyo argument was counter argument. I'm giving you data how these people behave. Rwamirama yennyini si yakulira livestock abadde tewabaddewo kalusu ataliyo sikikuba yabagala muyina kalusu era Rwamirama yamaze kufuna billion 15 Remiyaga nga bakiri yafunye kulwanyisa kalusu food and disease nga mama sekikuba abagala teri kalusu badike omusajja yankubira jjo ebukomero. You talk about Rwamirama, I don't listen to Rwamirama. Why? Ne mu ministry ye mwennyini mubadde mu artificial kalusu. Somebody ranga mifulu mu bukomero over the weekend nti waliwo alangiridde kalusu wano ow'emubenda amazeyo emyaka 10 kubanga bwe balangirira kalusu ente bazigula kiro. Sekikuba yabagamba teri kalusu. I've established my market Rwemiyaga. Any sensible person would tell Sekikuba bring your cows to Zikebere. A mafia does not answer the real question. Mafia diverts. Kati Rwamirama nga mugamba kozi. I don't listen to Rwamirama. Rwamirama listen to 15 billion over foot and mouth etaliyo. Kuba singa za kalusu omusajja nga nti ente emaze okuva ku miliyoni 2 eri ku mitwalo 5 naye bo bazigula ekiro akatale kagenda maazi. Kakati gwe bwovaayo baagala kambabuulire nze Katonda yannyamba nasoma mafia lizimu ne mbabeeramu emyaka 14 ne mbategeera 14 nti baakwata empapula z'amawulire akasajja ka New Vision ne bukedde kulubya boonoonye eggwanga lino. New Vision yonoonye eggwanga lino mani tabateekayo bwe bati nti you see a question is not answered nti alaawo Sekikubo omusajja bw'aba agenda kufumbirwa n'omukazi n'oga nti mulwadde wa siriimu omwami wange tubadde kadomola ekimala empaka kiki
kubakebera bagende babakebera omukazi bwakusibako omwana ekimala empaka kiki naye nze sikikirizaamu nze tontwala mu DNA nga okujjako nga twebakako ffembi because DNA means kubala nnaku abaganda bakiyita kubala nnaku ti akakozi kakwesibyeko olubuto lwa ddadi tubale nnaku kitegeeza the act happened kakati you are only denying nti olubuto si lulwo sinza kubala nnaku na mukozi sinza kubala nnaku na mukazi kuba okubala nnaku kitegeeza olubuto lulwo odinayinga lubuto naye act yaliwo kati zesigenda mu DNA ku mukazi gwe simanyi DNA means kimwina kimwatekako tosobola kukuba miggo era ayisongole doubt nti oba aliwo omukazi ku nsi kuno ayinza okwepa waliwo omusajja yipaka akakoza mu talenti ya muzaala bemiggo yabeerera omukambwe ennyo ebiseera ebyo kakati nze nkugamba tinerwamirama yennyini ayogera tasaana kwogera waliwo artificial declared kalusu yafunye 15 billion to fight foot and mouth naye nenkugamba nti ente ziri ezedda ezisalabirirwanga baana zalina endwadde mmeka why is it that all the calamities are invading Uganda abasiraamu bakugamba nti mumubeera n'omukulembeze omubi nti ebiseera ne bijjira eggwanga lyammwe I strongly doubt whether Museveni yewekisiraani because Museveni abadde mu ggwanga muno until the emergence of the mafia mukulu tamale mirundi kakati ekyo kitegedde nti kalusu yali bamwekozesezza sekikuba n'avayo n'abaga nti taliiyo esemba bule bamusibidde musango mulala not to answer sekikubo musango gumaze emyaka 10 nti bring your cows tuzikebere eventually Lwamirama yafunye 15 billion ekyo nakivaamu era kati kyasirise naye n'atamanya nti lino eggwanga twaliwo aba warlords kakati eriyo RDC naye alangirira kalusu we especially ng'abaana badda mu ssomero omulaalo atunde ente ze cheaply akatale kano waliwo abakalemu kakati nojjosanga nakugambye nti tebasoose busoosi mukula yagendanga naga nti ennyonyi erabye emirambo 30 egivudde e Rwanda egiyingidde Kagera ennyanja yeetaaga chemicals abantu bajja kunywa amazzi agakoze ne balya ssente empitirivu ennyo bw'ogenda gye baazika emirambo gye bajja mu nnyanja waliyo 1,000 no kakati bakugambye nti amasomero 4,000 tegagenda kufuna materials. What do they want to say? One, tebabitutte mu parliament kubiteesaako tewali pilot project kubanga nabagamba nti Museveni ekizibu kyayina omuntu gwa praising gwe batya mwe babbira kati wofe katika Ministry of Education yinza kujingira nti ojogerera okujja kunzi nti abaana baffe future nze njogerako nti the issue is teri ekintu project gye muleetanga terina pilot project nti amasomero anatwagalondamu tu akasajja ka New Vision kabadde kakuba the best teacher abo abaana be babireeta okubba sente gundi company egenda okusupplyinga raw material gundi required materials yani you cannot raise these questions. Why? You fear the first lady. Bali bwe mwekese mu nemusibwe yali mukomukuru tebamogerako buli muntu Museveni nakale mabbi ayono nyina okusinga damage kuba babbi mwe bayingira I don't care. Why? Once I raise a issue waita emyezi 6 nti kati amasomero 10,000 what they need is more money. Oiro cash nabandikira akatabo kange 10 years ago teri ensi yali efunye mafuta nebeera na sente amafuta kagenda bagayitako buyisi you embark on Ivory Tower project sente za amafuta zitwafinga buli kimwe kyonna timba temukyakira bawunti mwanyi tuzirime tu buli mubbi enali wano flyovers ani kakati kajina ovolo buli muntu yenali gundi yegweweddeko contract yene gwako twali jireba yakajina yokka. So you people mbasuna at my risk eggwanga lino ndikoledde nnyo ne mama wange ambuuza why n'abaana bange ne family why do you risk to that extent nembaga eggwanga lino byebakola katujja byetikka mukulu mirundi gwasembedde omukulembeze atumbuuze naye lwaki tomugamba nsonga zino mbuuza ne nkugamba nti Museveni lwaki togamba mpapula z'amawulire n'abantu you don't reason kati bano abasajja
ekibakubyeyo n'amagye ne bagalimba amagye agalina division commander amagye agalina ki nokwata amagye agali mu 12 anti wulira n'ogula bomba preparations ebyo baali bikoze tebamanyi kubba nabaga nti these are idiots. A thief must have a sharp memory. What he said yesterday, a thief must plan properly. A thief must be able to cover his footmarks. Atekedde kubanga ali smart mukyakola omubbi alina okubanga kapa eri emmese kusuuka enjeru n'otategeera emmese eyo ekuluma ebigere wali olumiddwa ku mmese ebigere esoka kufuuyirirawo era oyinza okuloota ng'olinnya kulyanda ng'ekulya emmese eruma ebigere n'ebikeketa abo be babbi. These ones bali arrogant bategeera temulina reasoning capacity nti are you preparing for the invasion of locusts or to fight locusts? The two are different. If you say enzige zituuse kuba luutu bagibaladde, you don't even need enzige okubeera e Kenya. Tezalituuse na Kenya. What they are doing now is preventive, is not fighting. Two, enzige zitambulira mu swamu. Eswamu ejje ly'enzige ziva wano ne Masaka mu kibinja kiba na miliyoni waliwo ekyatuuse eggulo anti tekisobola ekyo si kibinja. Ekibinja kitegeeza enzige ziri on their way, they are not stationary nti enkya tuzisanga we tufuuyire kusinza ku minisita naye mulebe kubalimba mubeere n'emitwe. How can a locust a desert locust plant eggs in a national forest? Minisita avunanyizibwa ku nsonga z'obulimi n'obulunzi abasajja bano balina emitwe. Vincent Wabulanga Sempijja yagambye zibiika amajja agali Sempijja atubuulira the conduct of locusts. Where these are desert, why are they called desert? Nga abasajja abasoma history tekedde kubanga za abasajja abasoma history nti monsoon winds zajjanga mu East Africa empewo neefuwa doors amaato gaabo. These insects but bw'osoma mass communication bakugamba nti how did the people start communicating with each other. Ebinyonyi biva mu winter mu Europe ne bijja mu Africa ewali omusana bakwatanga ebinyonyi ebyo n'asibako akapapula ne biddayo mu ne bitwala message. Oli asumula kaki akapapula ekyo nkikoma weewaka n'akapapula tewaliwo masimu tewaliwo. This would be early communication, communicating with the bird. Nti ebigundi ebyo desert you can't read because bakuzanyira ku kintu kimu. Mafia never discusses a real issue. Sekikuba as challenged them mumukwatira kirala omuganda agamba emmese kusaba kigwo ate gwoleta muggo. Answer logically bazuula abantu bano tebasoma ekyo kwasajja kwa New Vision nekakuba ekundi ezitaliiyo enzige. Look bakugambye olwaleero luli bagamba mbw abantu 10 bali quarantined mu Uganda mu musanvu. Are you neighboring China? Abantu 10 gabavaawo kati bakugambye bameka. Quarantined kitegeeza toyinza genda gye bali to confirm. Kiringa nga oli musajja wazze kulaba muwalawo n'owulira olutalo mu kisenge gwe gwazaala abaana bano sezaala toyingira mu kisenge kyabwe basobola okutta muwalawo muddiro muwuli kuba tolaba ku buko. Kakati bano bakugambye nti abantu 10 bali karantindi oyo ntweya pusi yabikoleza stories za ntweya pusi nti amanyi obwongo bwo nti bajja kutubuuza ziriwa baliwa eri mu karantini temugendayo wakyaliyo n'abaati anti kyenkubulira nti bakutta baleeta abaana baabwe ne bakazi baabwe ne baani family ezina abantu abali mu karantini badduka misindi but they know you don't reason to that extent. Teri akisobola is me. Niyo kusinzira ko waliwo abakola omulimu ku daamu eya Isimba Senkulu bamuyita Negei yabali mu parliament yagamba nti abantu bebakyabakwatidde abali 28 aba karantini aliyo tebakitegeeza ensonga egenda mu maaso. Lwaki olwekibadde kiriyo anti nga babakwatiddewa China. China si wano. Kenya yebasinga obugagga n'okubeera n'abannakenya abali e China.
kubanga China yino gitegeera nti China is a secretive society. Obulwadde tebakuga nti bwa wiiki 2 no abachina bali secretive teboogera bwagenza obalemerera nga busaasaanya ennyo naye gwe Uganda n'abaana tukakati kankubuuli nalabye nankabirwa nti abayizi bwe tubajjayo tubateeka. Do you have the capacity to screen these people? China Kenya yamaze dde okufuna capacity kubanga the way Kenyans are doing abakenya batulese tetuliddamu backward. The Kenyans want to develop their country. Bano babbi nti buli kintu kyonna ekibeerawo bakibbiramu. Omukazi omwenzi mu maka nti ye bwe babaayo olumba ewaabwe afunye wanayendera bwe wabaayo embaga afunye wana. These are the people you have. Tamani kizibu kiruddawo okulaba nate nga tutuuka ku mbeera eyo kubanga abantu bakyali mu mutima gwa ggwanga. Nabawandika si mutima gwa ggwanga. There are two issues. Tewakyali muntu wano tuyogererawo muntu nti omusajja wandika abaana b'abanne nga basindika ttaka kutunda njaga tebalidda era olutukayo passport yo ne bagikugjako ogenda na single ticket novundireyo naye nga y'abaana be basoma bana bamuwadde sente balowooza nti abaana baffe mu myezi 3 bajja kuweereza ki bajja kuba batuyimirira ng'amanyi tebalidda. I don't trust anybody. Me no. Bakukuleetera ettaka oligule naye nga ebyapa biri 3 nakuleeta bamanerenda babbe ennyumba yo naye nga agireeta wa mu nyumba ne mukazi we yennyini abikola. Ekitegeeza mu bomba mukyatunuulya abantu omuntu mwambule. Don't trust anybody. Tomulaba kungulu. Si tomulaba kungulu. Nti buli muntu yenna kati ayagala sente to the extent of slaughtering children. Abasajja bali mu malwaliro nga bakuulamu abantu ebintu ne babatta. Lwaki gwe nga lituusaawo? Nga gwe intellectual. No, bamanyi nti media eyali balwanyisiriza nkugamba nti why Museveni and Ugandans have failed to understand the mafia. Mwene balimi ne nkugamba unlike other mafia groups, the Uganda mafia captured all key institutions of government except the army. Ne army yagitomezezaamu. Akati bwe tulanga amagige gagenze ku nsonga z'okufuuyira enzige. Anti army yo bambi ekyagireese nti mu nsi yonna amagye gayingirawo kuyamba abantu mu calamities. Lwaki? One, nti muleme kulowooza nti amagye ga lutalo lokaloka. Kati ffe Abaganda twagana okuyingira amagye lwaki? Baatuga nti osooka kulayira nti olitakitawo n'enjogo. Ekitasoboka. Omuganda takisobola. Ate nga oyinza okulaba oyinza yali sikeya kulu Abaganda bagana okuyingira mu magye nti ekiragiro kyosooka okuba ng'oyingira mu magye kutta kitaawo na nnyoko. Kakati lyame kamuzaabu nejjanja baabalwadde nekola kikuba mu nsi yonna amme yeyina buli kantu konna. Naye olaba omuserikale ng'ekyuma kyamukuba amagulu gundi yali nyakulandi mayina nga yeewuubira ku miggo. Omusajja yajja wano mu Germany ng'akola amagulu kumpi gagabira bwerere bamukuba essasi. Gwokola amagulu gwe tunaalyawo. Kakati nze mbagamba nti mafia yawamba buli institution yonna. Ekkalamajja teri religious leaders, ekkalamajja teri beerosi, ekkalamajja teri BMP. Bamuga nti gwe MP jangu oyogere nti enzige teziriyo tujja kusimbako omuntu. Basente b'ebyalo ku byalo enzige gye ziri ne tugana okwala. Bakugambyeko nti babakkiriza okwogera. Babakkiriza okwogera. Can you interview them? Uganda ina structure. Ate oba amagye agayina ne barracks mu bitundu ebyo bagalimba. Kubanga the army yo yajja in good faith. Kiringa omusajja akolaganye n'ababbi ye n'alayo enduulu nti amakage bagalumba neiba gwofulume bakutte. Gwojjira mu good faith. The army came in good faith. Ngerowooza gyebiri. Army nejja tebayinza kuteekamu army tisinzibi. This is what the army, the commanders of the army didn't know. A mafia cannot involve a credible person mu kintu ki. Mirundi ajja tutawanya oyo mirundi ajja tuta mirundi temuyita meeting tetuletera. Kakati nkugamba nti key institutions za government zonna baziwomba except the army. In many countries mafias are criminal groups who operate outside the state structure. But in Uganda mafias captured all state institutions. Ne mu parliament bayisamu ekintu kyabwe. Buchimba kifunzi. Ne babala nti kati parliament eriwo style ti mukozese first lady kati. Tuwaberawo kugundi parliament not discussion. Tulaba amwanukula. Ono
like the army. The first aid believes nti kyakola kituufu. Bali banonyamu sente. Who are the company that are going to supply materials? Ani atamwanganga namwogerako? No, nze njogera. Because I write. Era obutabu bwange bwonna mbuteekako nti the future will exonerate me. Nagana tuyinza. Sente tubalabye abantu ku mulembe gwa Amini ku Obote gwani. Teri muvubuka atayingira mu government y'Obote. Obote yali agaba sente balwa kasishinga bagabano bagabaki. Kusasira na gundi. Simbi. Chovula bati Bobi Wine abalemedde we yesi wa sente. Bobi Wine andabikira ina piste muliye mabege eno. Nti ziriolabe. Nga waliwo mutaddeko gezo kwate ku nsimbi simwerere when you study with Bobi Wine. Obanga gama nti abala bonna bali bagulidde. Yanti ate structure ye tebagimanyi nabaga nti Bobi Wine alinga Lubaale. Lubaale gwe mulete wo pasta igamuche ebibugo. Ekika kitula butuzi nikiteekako omulala gwe n'ogwedda luli. Kakati kusasira ina percentage kye wa Bobi Wine. Mayinja yatekekera Bobi Wine. Bobi Wine ye olutuuka ku kyalo beesomba bokka waayi nti bamaze okutegeera ekiri ku ground nti people power gyeri. Bobi Wine gwe batya oba embeera egenda mu kugwa? Ye nkugambye nti Bobi Wine ayina abaamuleeta. Tazisobola zirya n'atambula nazo. Atambulye mu kizikiza ky'abalala. Era kyobalaba nti ono ye chairman Nyanzi bazimbye zikalina bakoze batya okulaba Bobi Wine gwe ayagala okwesimba okulaba Bobi Wine nze namukwano gwange Mukasa ali mu Rubaga South yayogera kigambo kimu people power naye yali alebe ku Bobi Wine okulaba Bobi Wine obukadde 10 bumeka nkubuulira I know ate mukwano era kibava bakola pate ono nakola pate oyo Nyanzi yewo sente abifunamu even if ye yinzo kutta muganda Chairman Nyanzi. You are money, is money oriented. I talk to him twice, I cannot talk to him again. Hey, kakati Bobi Wine ye gwe twala bakusasa twala bani ekitatta muyima ne Bobi Wine yennyini abantu sibabe. Era ne bwokola Bobi Wine sente tezikola. Bobi Wine kitabo kyange waliwo ekitabo ekirala ekikuba Bobi Wine. Address the real issue. Nti gwe buli kintu kyonna government kasita abantu bagijjamu obwesige everything becomes a referendum tikati mu kintu kyenzige mubbye naye government credibility is that lwaki tokyaleeta wa disaster preparedness n'ayogera lwaki oleeta Lwamiramu nti olowooza nti Lwamiramu ali credible kwata mumanyi Musekyo yabadde munda mu ggwanga erya Kenya erinnya libagirese nansi kyenkubuulira ennyonyi eddaki enzige teziri static nga mu Uganda baleeta etteeka nti president must seek parliamentary approval before declaring war. Oyogera lutalo oba invasion. Kubanga tulina invasion nti eggwanga litulumbi. Do you wait parliamentary session nga batuse e Masaka? Kisoboka. Olumba bulungi. Eggwanga eri okumulirano bwe liba parliament yo lyagigula dda. Ne beebulankanya n'obula kola. Kisoboka. Kuba banne Uganda ne mala ogamba Tanzania etulumbi etutuuse e Masaka endulu wano zivuga tebaagala ggwanga lyabo. Ba mafia. Kakati anti bali batamizza. Goloza lwaki bana Uganda bagenda mu ndongo. And I can authoritatively predict. Tana apo eyogenda mu kulondegera kubeera verero. Tetubangako nayo. 1 akalukamaze okwera. Nti president agenda kawangula. 2 bamawubi balimu fighting each other. Bimalamu abantu amaanyi. The third one bamba bazibaddayo. Kati abantu bakugamba bya bulimba kana ekisinde kya people power kigenda kulembera bali Kyagulanyi Center. Ono Kyagulanyi kigenda kukwata abakansalazi ne ba MPs. Awo kyakuttewo kuba kansala ne ba MPs kyakutteyo. Tebalabanga ku Bobi Wine. Omanyi people power mwe mutategeera. Abaana aba bavuka bayina noise ku kyalo. Abawakite ba Museveni abasinga obungi bakadde. Tujja kubatta. Kakati muyina n'abali ebweru. Abagamba bakadde baabwe nkuweereza sente naye nze ndi ku ggwanga lwambeera mbi eri mu Uganda omusajja mu mubeezaawo very dangerous fe bwe tubagamba nga badde sente bagula kubanga agula kusasira naye n'alyako. The issue is not tugamba okugula mayinja kusaasira mayinja yategekera mayinja bibugo bya Lubaale mayinja yatege kati yagenze Kasanda mayinja yategekayo mayinja yakutte bano obujega n'omuwe motoka ne milioni 6 yaliyimbye ennyumba meka n'ennyumba ze zaali zimulemye yazizimbye tete ine gyalaga
no nkiraba eh abeggwanga bwe lituuse yes kubanga mwe temubala